Weewaawo ntendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange kuba nga n'olunaku olwaleero tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Njagala okulamusaako ate era neebaza Mukama Katonda waffe olw'obulamu bwo, famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Nga bulijjo amannya mazima Kenneth. Ng'olunaku olwo njagala tutunuulye ekitundu kyaffe ekyokusatu mu ssuula eya-23 ey'ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Olunaku olwaleero twagala okutunuulira ku ekyo kye tuyita engeri olukwe lw'okutta Pawulo gye lwategeerebwa ate ne lukomezebwa. So tugenda kuba nga tutunuulira ennyiriri kuviira ddala ku lunyiriri lw'12 paka olunyiriri olw'24. Then bwe mmala ozisoma oluvannyuma tunnyonnyole lunyiriri ku lunyiriri. So nsaba ongoberere ogoberere mu Bayibuli yo. Etandika ng'egamba nti bwe bwakya enkya Abayudaaya ne balagaana ne beeyama obweyamo nga bagamba nti tebajja kulya newankubadde okunywa wabula nga bamaze okutta Pawulo. Olw'13 abeekobaana bwe batyo basukka 40. Olw'14 abo ne bajja eri bakabona abakulu n'abakadde ne bagamba nti okwekolimira twekolimidde, obutakomba ku kantu wabula nga tumaze okutta Pawulo. Olw'15 kale kaakano mmwe n'olukiiko mugambe omwami omukulu amuleete wansi ng'abaagala okwongera okumanya amazima g'ebigambo bye. Naffe anaaba nga tannaba kusembera tweteeseteese okumutta. Olw'16 naye omwana wa mwannyina wa Pawulo n'awulira olukwe luno, n'ajja n'ayingira mu kigo n'abuulira Pawulo. Olw'17 Pawulo n'ayita omu ku baami n'amugamba nti twala omulenzi ono eri omwami omukulu kubanga alina ekigambo okumubuulira. Olw'18 awo oli n'amutwala n'amuleeta eri omwami omukulu n'amugamba nti Pawulo omusibe yampise n'anneegayirira okuleeta omulenzi ono nga alina ky'agenda okubuulira. Olw'19 omwami omukulu n'amukwata ku mukono ne yeeyawula mu kyama n'amubuuza nti bigambo ki by'olina okumbuulira? Olw'20 n'amugamba nti Abayudaaya beeteesezza okukwegayirira okuleeta Pawulo enkya wansi mu lukiiko nga agenda okwongera okumubuuza amazima ag'ebigambo bye. Olw'21 kale gwe tobakkiriza kubanga abantu baabwe bamuteeze okusinga 40 abeekolimidde obutalya newankubadde okunywa wabula nga bamaze okumutta. Nabo kaakano beeteeseteese nga balindirira gwe okubasuubiza. Olw'22 awo omwami omukulu n'asiibula omulenzi bwe yamala kumukuutira nti tobulyako muntu nga ombuulidde ebigambo bino. Olw'23 n'ayita 2 ku baami n'abagamba nti mutegeke abasirikale 200 okugenda e Kayisaliya n'ab'okumbalabasi 7 n'ab'amafumu 200 mu ssaawa ey'okusatu ey'ekiro. Olw'24 era balabire ensolo balyoke beebagazeeko Pawulo era bamutwale emirembe eri Felikisi. So ezo ze nnyiriri ze njagala tubeere nga tutunuulira. Nnyiriri mpanvuko naye tujja kubeera nga tukola tutya tukwata ennyiriri zino mpola mpola. Ekimu ku byo kye njagala tusooka okuba nga tutegeerya ddala y'ensonga ey'okutegeera nti oluvannyuma lwa Mukama waffe Yesu mu kuba nti yakyalirako Pawulo mu kiro ekyali kyayita mu ssuula eya-23 olw'11 nga bwe twalaba, kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti olw'enkeera oba enkeera y'ekiro ekyo kye tusobola okuba nga tulaba nti Bayibuli eraga bw'osoma mu Lw'12 wenjagala tutandikire. Bwe bwakya enkya Abayudaaya ne balagaana ne beeyama obweyamo nga bagamba nti tebajja kulya newankubadde okunywa wabula nga bamaze okutta Pawulo.
Ekimu ku ebyo bye tusobola okusookera ddala okulaba mu lunyiriri luno olw'e12 nti enkeera w'olunaku Mukama waffe mwe yakyalira Pawulo mu kiro, enkeera w'olunaku omusana gwakira ddala, abasajja abaali beekobaanye abalina ebirowoozo ebikyamu nga baagala okutuukiriza ebyo bye baali bamaze okuba nga balowoozaako mu kiro, ne balyoka bagenda maaso n'okuba nga obw'emisana bateesa era ne beeragaana obutalya kintu kyonna newankubadde okunywa ekintu kyonna paka nga bamaze okutta Pawulo. Ekitabo ekya Mika kinywereza ddala ensonga eyo. Bw'osoma Mika essuula ey'okubiri olunyiriri olusookera ddala, abakyamu nga beenyoolera ku buliri bwabwe bagenda mu maaso n'okugunja n'okuteekateeka okukola obubi, kubanga ekyo kiri mu buyinza obw'emikono gyabwe. Ekyokubiri ky'osobola okuba ng'olaba nti newankubadde mu nkeera kino kye kyali ekigendererwa kyabwe, kikulu nnyo ffe okutegeera nti Mukama waffe yali yabasooseeyo dda n'agumya Pawulo, era bino byonna byagenda okubeerawo newankubadde Pawulo yali talinako kyonna kyabimanyiiko, naye yali yabuuliddwa dda ensonga enkulu nti yalina okumalira e Ruumi. Ekyokubiri ky'osobola okulaba mu nnyiriri olw'e12 Abayudaaya bano tebeeragaana olw'okukola ekintu ekirungi, beeragaana olw'okukola obukyamu, kubanga balina obukyayi n'ekiruyi eri Pawulo olw'okuba nti yali mutume eri abo abayitibwa bannaggwanga. Abaami be bamu be bano nga bwe tujjukira Bikolwa 21-27 abaamugoberera ddala oviira ddala mu kitundu ekya Asiya era okutuuka ddala ne mu Yerusaalemi bwe yali ng'ali mu yeekaalu ng'atuukiriza obulombolombo obw'ekirayiro, ne balyoka bamulengera mu yeekaalu ne bawogana ne bagamba yono atambula eyo yonna mu bannaggwanga ng'asomesa Abayudaaya obutakola kino n'obutakola kiri. Ekyokusatu kye tusobola okulaba mu lunyiriri olw'e12 nti abaami bano bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola obweyamo, era obweyamo buno bwe baakola tebwali ku nsonga ndala. Ekigendererwa ky'obweyamo bwabwe kyalina ekigendererwa okutemula Pawulo, era ne bagenda mu maaso n'okubeera nga baayogera ebigambo eby'ogamba beeyama obweyamo nga bagamba nti bajja kulya. So baatuuka n'okuba nga bayita oba nga beekolimira singa basangibwa okuba nga balina kye balidde newankubadde okunywa nga tebasoose kuba nga batemula Pawulo. Ekyo kikulaga obubi obuli mu baana b'abantu nti Mukama bw'aba si yekka atuyambye n'atugolokosa okuva mu bibi byaffe bye twafiiramu, teri n'omu ku ffe asobola okwagala Katonda n'ebintu bya Katonda, wabula bw'aba tayambye tusigalira ddala nga tukyayira ddala okukola ebyo ebikkirizibwa mu maaso ga Katonda. Ensonga lwaki Balumi 3:10-19 eragira ddala tewaliwo n'omu ku bantu nga mutuukirivu oba newankubadde omu ddala oyo ayagala okukola ekirungi. Naye tujjukire mikwano, bwe tuba twogera ku bweyamo, obweyamo kye ki? Obweyamo kitegeeza okusuubiza okukola ekintu. Okusuubiza kwe tulaba wano kwa kugamba nti beesuubiza nga bagamba nti tebajja kulya newankubadde okunywa, kweko okusuubiza. Kati nga ekitegeeza nti oba tebalidde oba tebanywedde ebintu bya bulijjo baakulya oba okunywa omusaayi gwa Pawulo. Nga Munnazabuli bwe yawandiika mu Zabuli ya 37 olusookera ddala paka olwokuna, Bayibuli nnambulukufu tetugwanidde kutya ababakola obubi, kubanga okugwawo kwabwe kulinga okw'omuddo era bamala ne bakalira ne babulawo. Wabula ffe tweyongere okwesiga Katonda n'okola obulungi n'okwekwanaganya eri obwesigwa. Nti Pawulo talina kyamanyi n'ezo ezino enkwe ezaali zimulukiddwa. Ekituufu kiri nti gwe nange tetusobola kumanya byonna abantu bye batulowoleza oba abantu bye bali otupangira oba n'ebintu eby'enjawulo, naye ekikulu mu byonna, kubanga era tetuweereddwa busobozi kumanya buli kintu kyonna, kikulu nnyo ate era okumanya nti ensi gye tulimu yeeyo bwetyo bweri. Naye
omuwandiisi awandiika agamba nti togwande kutya ababakola obukyamu, bo bajja kubaawo, wabula enkomerero yaabwe eringa ey'omuddo ogumulisa ne gubula. Gwe weesige Katonda, kola ekyo ky'ogwande okola nga kirungi, ate weekwanaganye n'obwesigwa. Kubanga enkwe zaabwe nga Dawudi era bw'alaga mu Zabbuli ey'ekikumi olw'omunaana alaga nti emisana lonna babeera banoonya engeri gye batuukiriza obukyamu eri abo. Naye ekikulu mu byonna kwe kumanya nti bwe tuba twesize Katonda ne tukola bulungi ne twekwanaganya n'obwesigwa, tumanyidde ddala nti Mukama Katonda waffe oyo mukulu ow'eggye afuga ebintu byonna, ye bukuumi bwaffe. Olw'ekumi Bayibuli etulaga nti abeekobaana bwe batyo ne basukka 40. Bayibuli etulaga nti abasajja bano baasukka ennamba eya40 abaali emabega w'obweyamo buno. Bano abaami mu bufunze tusobola okugamba nti baali bawakanyi ba njiri mu bitundu eby'enjawulo, era mu kuba nti baali bafiira mu byonoono byabwe n'obutaliimu, y'ensonga lwaki obalaba nti okwekobaana n'obumu bwe baayingiramu tebwali bumu bwa kulwanirira mazima, wabula bwali bumu bwa kulwanyisa mazima. Era obumu bwabwe butujjukiza enkolagana n'endagaano eyali wakati wa Kerode ne Piraato. Luka 2:12 yaga nti Piraato wamu ne Kerode bwe kyatuuka ku nsonga ya Kristo, olwo ne bafuukira ddala ab'emikwano, naye nga baali tebabangako nga baali ba mikwano. So ababi n'ababi mu Luganda bagamba nti tewali alumirirwa atalina nsonga, naye ekikulu wano ekyokuba nga kitegeerekeka nti bonna bafuuka kimu, kubanga bonna baali bakikula kyekimu, ekikula eky'obwonoonyi, ate era bonna balina ekigendererwa kyekimu, kulwanyisa enjiri, okulwanyisa agibuulira, kubanga tebaali bakomole mu mitima. Bwe kityo bwe kiri eri abo bonna abakola obulumbaganya eri ekkanisa eya Mukama waffe Yesu Kristo, ekkanisa enywereza ddala ebyo Mukama waffe bye yasomesa. Abantu abo si bakomole emitima gyabwe, bakola bwe baba bakulonda tebalonda kintu kyawukana na kikula kyabwe kya bwonoonyi. Omwonoonyi akaabira era alwanirira kwonoona, ensonga lwaki teri n'omu asobola kwewalula oba ne yeereeta eri Kristo ku lulwe okuggyako nga Mukama yennyini yayambye obuyambi. Olw'ekumi Bayibuli eraga nti abo ne bajja eri bakabona abakulu n'abakadde ne bagamba nti okwekolimira twekolimidde, obutakomba ku kantu konna wabula nga tumaze okutta Pawulo. Kati bino nabyo byewuunyisiza ddala. Ekisookera ddala obukulu ky'osobola okulaba mu lunyiriri lw'ekumi nti bano abapanzi b'olukwe olw'okutta Pawulo banywereza ddala ensonga yaabwe. Mu kunywereza ddala ensonga yaabwe bajja eri bakabona abakulu n'abakadde. Kati jjukira, bakabona abakulu n'abakadde be bantu abaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuuma eby'eddiini wamu n'ensonga ez'ensi. Ne mu kuba nti abasajja bano bakabona n'abakadde baali beegaana dda amazima, bano abapanzi b'olukwe olw'okutta Pawulo bangwira nnyo okujja eri abantu bano, ekitegeeza nti baali babamanyi, baali ba mitima miyabayaba, era baali basajja abataali ba kigambo kyabwe. So bajja eri abantu bano oba ekibinja eky'abantu bano ababiri, bakabona abakulu wamu n'abakadde. Jjukira, abantu bano bayina okuyaayaana okuwaali tekutuukirizibwanga ebbanga ddene, era okuyaayaana okwo kwali kwa kusaanyawo Pawulo. Lwe baali bamufunye, Pawulo yagenda n'abaawula ng'agamba nti ye yali muki mu Yudaaya akkiririza mu kuzuukira okw'abafu, era awo n'abeera nga yadduka emikono gyabwe, nga bwe twalaba mu Bikolwa 23:6. N'ekyokwo kyosobola okuba mu lunyiriri lw'ekumi nti bano bakabona baali basajja abalina ennyonta ey'okuyiwa omusaayi, nti bano
abaagala okusaanyaawo waliwo abantu nga batemu naye nga si bo bennyini bagenda okwenyigira mu kikolwa eky'obutemu. Ekikolwa eky'obutemu kikolebwa abantu abalala naye nga kikkiriziddwa abo bali mu bifo eby'obuyinza. So tusobola okugamba ti bakabona n'abakadde baali bantu ba mitima mikyamu, bo nga tosobola basanga nga batta omuntu, naye abo batta omuntu babeeranga nga bakkiriziddwa oba baweereddwa olukusa okuva eri abo b'otasanze nga bakasuka amayinja. Bwe gutyo bwe gwali eri Mukama waffe Yesu nti baayiwa omusaayi gwe wamu n'omusaayi ogwa Sutefano. Busoma Luka 23 olw'omunaana paka olw'ekumi lukulaga olukwe. Ebiwandiiko ebyo bikulaga, ekyandiko ekyo kikulaga olukwe lw'abannyonnyozi b'amateeka wamu ate era ne bakabona bwe bagenda mu maaso okwogera ebigambo eby'ensonyi ku Mukama waffe Yesu Kristo, ne ku Sutefano mu ssuula ey'omusanvu/5 paka 5 mu Bikolwa by'Abatume. Neera nga Mukama waffe bwe yayogera nti waliwo abo abagenda maaso n'okutta abaweereza ba Mukama waffe Yesu Kristo nga balowooza nti balina omulimu gwe bakola eri maaso ga Katonda naye nga ebyo bya butaliimu. So kino y'ensonga enkulu. Bakabona abakulu wamu ate era n'abakadde baali bamayidde ddala ki kye kitegeeza okubeera ng'omuntu yeerayiridde, omuntu yeekolimidde, obutabaako kyalya kyonna newankubadde okunywa paka nga amaze okukola omulimu ogwo ogwamuviirako okwerayirira oba okwekolimira. So baali bamanyi obuzito bw'eyo ensonga. Kati abapanzi b'olukwe bakozesa obuzito bw'ensonga ate nga bamanyidde ddala nti no bakabona abakulu n'abakadde bamanyi obuzito bw'ensonga okulagira ddala nti bo baali beewaddeyo okuba nga bakomya Pawulo. Kati bali bamala okuwulira ebyo, wulira emboozi egenda maaso mu lw'15. Abasajja bagenda maaso ne bagamba mu lw'15 nti kale kaakano mmwe n'olukiiko mugambe omwami omukulu amuleete wansi gye muli ng'abaagala okwongera okumanya amazima ag'ebigambo bye, naffe anaaba nga tannaba kusembera tweteeseteese okumutta. Bapanga n'olukwe. Olukwe lwe bapanga lwa kukakasiza ddala nti balimba omwami omukulu, nti balina ekigendererwa eky'okwongera okumanya amazima ku bigambo bya Pawulo. Tebasobola funa Pawulo nga omwami omukulu taweereddwa nsonga ntuufu. Kati beerimbika mu nsonga y'okugamba nti bamugambe nti bali baagala okwongera okumanya amazima g'ebigambo bye. Kuleetebwa wabweru Pawulo alyoke agende maaso n'okuba nga attibwa. So kyosobola okuba nga otegeera bwe bamala ogamba nti mmwe, kale mmwe n'olukiiko mugambe, ekyo kitegeereza ddala nti bakabona abakulu wataali bakakiiko baali tebalina buyinza bwonna bulagira omwami omukulu oyo okubaako kyagenda maaso n'okuba nga akola. So baneeno abapanga olukwe lw'okutta Pawulo bagamba abakadde abakulu okwegattamu n'abakakiiko, olwo ekigendererwa kyabwe kiryoke kibeere nga kituukirizibwa bulungi. Ne wano wanyuma bw'osoma mu lw'16 lulaga nti naye omwana wa mwannyina wa Pawulo n'awulira olukwe luno, n'ajja n'ayingira mu kigo n'abuulira Pawulo. Buno bwe bukulu obw'ensonga bwe twogedde ne mu masomo ag'enjalo nti Mukama Katonda waffe ali ku ntikko y'ebintu byonna era tewaliiwo lukwe lwonna gy'ali. Baba basinga bagamba nti ate okugwa kwa Adamu Katonda yamanya nti Adamu aligwa. Katonda mwene yaganya okugwa kwa Adamu, kubanga singa kwamugwako obugwi n'atamanya, ssebo n'ennyabo kyenjagala otegeere nti oyo taba Katonda, oyo aba talina buyinza, oyo aba talina kumanya. Katonda gwe tusinza amanyi ebintu byonna ebinaabaawo n'ebitannaba kubaawo, kubanga yatonda ensi eno era ebintu byonna mu nsi abiwanirira olw'amaanyi ag'ekigambo kye. So teri lukwe lwonna mu nsi ye gye yeetondera, mu nsi ye gye yeeteerawo. Bino byonna byogerwa, kyenjagala otegeere enkola obukulu bwa Katonda mu kuteesa ebintu eby'enjawulo bulabisibwa
tusobola ogamba nti osanga ono omwana ono yali asindikiddwa mu Yerusalemi okujja okusoma nga ankowe bwe yali asindikibwako edda okujja okutula ku bigere ebya Gamalyewo. Naye ekisinga okuba nga kyewuunyisa nti omwami ono omwana ono omuto mu bukulu bwa Katonda abeera mu kifo awo abasajja we baali mu kiseera ekituufu, mukadde akatuufu. Kino kiraga obukulu bwa Katonda nti n'ebyo byonna byali ayogedde nti Pawulo bye yalina okuba ng'atuukiriza mu Ruumi byalina kugenda bukwakku. Naye abantu ab'enjawulo we bali awo abatuukiriza, omu ku bo ye mwana ono. Tulaba olukwe olw'okukomya kiri eky'Omukama waffe ogamba nti olina ogenda e Rome, ate tulaba omwana ono awulira emboozi eno, ate omwana ono ayingira atya mu kigo. Bino byonna biraga obukulu obwa Katonda. Ensonga lwaki ekitabo ekyamubuulizi essuula ey'ekumi olw'abiri lulaga nti toyogeranga kintu kyonna ku muntu mugagga, nti oyinza okuba olina woolinga ekifo oli mu kyakyama, naye n'ekinyonyi ekitambulira mu bbanga kisobola okuwulira ne kisitula ebigambo ebyo ne kibitwala ow'omukulu. So okunyooma ekinyonyi kye kirabika ng'ekintu ekitono ekyokunyoomebwa abantu. Oyo omwana yanyoomebwa, osanga oba tebaamufaako, naye enkola za Katonda ziyitirira ku ntegeera y'abantu. So Bayibuli etulaga nti teri lukwe eri Katonda era asekerera bonna abeekobaana. Kyekyo Bayibuli kyenywereza ddala. Olw'ekumi-n'omusanvu Bayibuli etulaga nti Pawulo n'ayita omu ku baami n'amugamba nti twala omulenzi ono eri omwami omukulu kubanga alina ekigambo okumubuulira. Kati awo wakkulu nnyo wategeera nti Pawulo bwe yalabawo omukisa gwonna ogw'okununula obulamu bwe okuva mu matigga, teyatuula butuuzi n'asirika n'atabaako kyakola. Ekyokuyiga kye kino, Pawulo yategeera obukulu bwa Katonda wamu atera n'obuvunaanyizibwa obw'abantu. Ti newankubadde yali amanyi ebisuubizo ebyo bwa Katonda n'ekigendererwa kyabyo, Pawulo yamanya nti ebisuubizo ebyo n'ekigendererwa kyabyo byali tebisobola tuukirizibwa owatali kuba nga naye akola ekyo kyalina okuba ng'akola. Nti jjukira, Katonda mwene bali abaluka olukwe, Pawulo talina kyamanyi nti baluka olukwe. Mukama aganyiza mutabani wa muganda we omuwala awulira, ate era ajja n'amutegeeza. Katonda aganyiza omwana ayingidde ekkomera. Pawulo abuuliddwa. Singa Pawulo yabuulibwa ebigambo ebyo n'asirika busiisi n'agamba okwagala kwa Katonda kukolebwe, kukakasiza ddala nti ebintu bino byali bigenda kuba nga biwanvuyira ddala. Naye Pawulo atusomesa oba tuyigira mu kino nti ekyo kye tugwanidde okukola tukikole. Ebyo ebiyitirira ku maanyi gaffe oba obuyinza n'okumanya tubikwasiza ddala Katonda kubanga yasinga otegeera byonna. So olw'ekumi-n'omunaana lugenda mu maaso ne lunyweza nga lutulaga awo oli n'amutwala n'amuleeta eri omwami omukulu n'amugamba nti Pawulo omusibe yampise n'anneegayirira okuleeta omulenzi ono nga alina kyagenda okubuulira. So olw'ekumi-n'omunaana mu bufunze tusobola okugamba nti tulaba Katonda waffe kagendera ddala maaso n'okujjukira Pawulo mu njegereze. Olw'ekumi-n'omwenda omwami omukulu n'amukwata ku mukono ne yeeyawula mu kyama n'amubuuza nti bigambo ki by'olina okumbuulira? Ku kawulire kakulu nnyo kategeera nti obukulu bw'ensonga ano bukulagira ddala nti emitima gy'abantu bonna oba egy'abakabaka giri mikono gya Katonda. Nga omugga Katonda bw'asobola ogulagira okuyita wano oba wali, bw'atyo bw'akola n'eri emitima gy'abasajja bonna oba egy'abantu bonna. Nti weewaawo olabira ddala nti omwami ono kyakola akwata omulenzi omuto ku mukono ekiragira ddala nti yali mwegendereza nnyo ng'ayagala okutegeera emboozi eno. Naye ate era kyolina okuba ng'otegeera nti omwami alina obuvunaanyizibwa obwamuweebwa, akola obuvunaanyizibwa bw'alina okukola n'ate mu ngeri emu endala masekkati g'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, ate ekyo Katonda kyateesa kituukirizibwa.
Pawulo alina ogenda e Roomi. Bano tebalina kye bajja kukomya. Laba olwabiri lulaga nti n'agamba nti Abayudaaya beeteesezza okwegayirira okuleeta Pawulo enkya wansi mu lukiiko nga agenda okwogera okumubuuza amazima g'ebigambo bye. Kale gwe tobakkiriza, kubanga abantu baabwe bamuteeze okusinga 40 abeekolimidde obutalya newankubadde okunywa, wabula nga bamaze okumutta, nabo kaakano beeteeseteese nga balindirira gwe okubasuubiza. So kati wano wakulu okulamunya olwabiri n'olwabirimu nti omulenzi omutono tiyabuulira bubuulizi omwami omukulu biki bye yawulira, wabula amuwabula n'omuwabula ku nsonga eno ey'okubeera nga amulagira nti abasajja bano baali beemaliridde era yali tagwanidde kukkiriza kulimbibwa. Olwabiri mu 2 Bayibuli eraga nti awo omwami omukulu n'asibula omulenzi bwe yamala okumukuutira nti tobuulirako muntu nga ombuulidde ebigambo bino. Obukulu bwa kino bulabikira wano nti omwami omukulu yalaga embeera ey'okufaayo eri Pawulo n'omulenzi ono omuto. Ensonga lwaki mu kuba nti yakuutira omulenzi ono obutabaako muntu yenna mulala gwakola ki gwabuulira. Kubanga kirina okutegeerekeka nti singa abasajja bano baamanya nti olukwe lwabwe lwali lumaze okubeera nga luzuuliddwa, baali basobola okuluka olukwe olulala, ate era baali basobola okubeera ng'omulenzi ono bamutta wamu ne Pawulo. So ensonga lwaki omwami omukulu akuutira omwana ono amugamba tobaako muntu yenna gwokola ki gw'ogamba. Bwe tutuukira mu lunyiriri olwabirimu 3 Bayibuli etulaga bweti nti n'ayita 2 ku baami n'abagamba nti mutegeke abasirikale 200 okugenda e Kalisaliya, n'ab'oku mbalaasi 7 n'ab'amafumu 200 mu ssaawa ey'okusatu ey'ekiro. Olwabirimu 4 era balabirire ensolo balyoke bebagazeeko Pawulo era bamutwale emirembe eri Felikisi ow'essaza. Kati awo ssebo nawo walagira ddala obukulu bw'ensonga nti tuzudde nti waliwo olukwe olw'okukomya Pawulo. Tulabye bameka abaali bamaze okuba nga beenyigira mu lukwe, naye ate mu bukulu bwa Katonda olukwe lwabwe ne lutegeerebwa omwana w'obulenzi owa mwanyina wa Pawulo, era omwana oyo n'abuulira ku Pawulo. Pawulo ne yeegayirira bekikwatako okuba nga batwala omwana oyo eri omwami omukulu. Omwami omukulu mu bukulu bwa Katonda n'abeera nga yali muwulize era omukakamu eri omwana oyo omuto, n'awuliriza omwana byali amugamba. Era tumaliza n'olunyiriri olwabirimu 3 n'abirimu 4 nga tulabira ddala omwami omukulu ensonga eyamugambibwa tiyagitwala nga yakubalaata, wabula mbagirawo n'atema empenda ey'okuba nga Pawulo amwera ddala obukuumi ng'amugya mu Yerusaalemi mu ssaawa ey'omwenda ey'omukiro. Kikulu kyenjagala olabe nti weewaawo Mukama alina byateesa Pawulo alina ogenda e Roomi, naye byonna Katonda byakola abikola ng'akozesa abantu. Nti singa omwami ono omukulu tiyategeezebwa, tetwalirabye mwami mukulu bwe yaligenze maaso n'okuba nga ate anoonya engeri gy'awa obukuumi Pawulo. Nti omwami omukulu yali atuukiza mulimo gwe, naye ate era mu kutuukiza omulimo gwe ekyo Katonda kyali ayogedde ku Pawulo nakyo kyali kituukirizibwa. So kye tugwanidde okuba nga tuyigira mu mboozi eno nti ebintu tebigwa bugwi, buli kinu kyonna kirina ekigendererwa nsonga ki. Tugwanidde okukkiriza mu bukulu bwa Katonda, ate tugwanidde n'okubeera nga tutegeera nti waliwo obuvunaanyizibwa bwe tugwanidde okukola bwe tuba nga tuli bantu abategeera. Kyolina okukola nga tekiwakanya byawandiikibwa kikole, ebikusukulumako nga bulijjo byesigise Katonda, mwesige, kola bulungi, weekwanaganye obwesigwa. Toyina kubeera nga oyisa amaaso mu ekyo ky'ogwanidde okukola. Alina okusoma, alina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza kuza baana bakuze bulungi, kola kyonna ky'osobola.
someseza ddala bulungi. Na buli muntu yenna alina kyayitiddwamu. Kola ky'olina okukola nga weeweerayo ddala, nga bwesiga Katonda, nga bw'okola obulungi, nga weekwanaganya eri obwesigwa. Mukama oyo omukulu ali mu ggulu akola byonna by'ayagala ku nsi ne wansi w'ensi, anaatuukiriza ebyo byonna ebisukkuluma ku magezi go n'okutegeerako. Sola kubanga nsukkawo wano, wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mwe mwenna abawuliriza. Kwano tweyongere kubanga tusoma n'okweyongerera ddala mu byawandiikibwa ku byefumiitirizaako n'okussa mu nkola ebyo tugwanira okuba nga tukola. Amiina.